kakati nga botandise n'okunsiima nange njagala kutandika nakubasiima bannamawulire mwenna abasobola okujja olwaleero. Mwebale kujja, mwebale kwagala David Lutalo, era mwebale kukola mirimu gye mukola kubanga bye tukola bwe mutabituusa ku bantu ebiseera ebisinga tebikola ki tebituukayo. Mbaagala nnyo nze ng'omuntu bannamawulire olw'ensonga nti bannamawulire ate naddala mmwe generation ento abantu gye bandirowoozezza nti eriyanulule ebiseera ebisinga buli gwe njogera naye bw'abaako ekyamu kyakola akyusa mukyusa ne mutereera mwatigastinga. Thank you so much. Ensonga kyolaba ku papaazi nabalekawo nayo ne bakasitoma gaffe tutyayo wabayo kamera kiki ne bagaana okujja naye nogamba kasita bano twateesa ati kamera zibeera waggulu era bajjayo bamanyi gye bakolera bwe bali kukuuma ekyo era nsaba mwongere maaso n'okukikuuma. Bwe mutaze kukwata muggulire tomutwalira mu kamera yo kimanye nti eri bizinesi. So bw'ozze n'olaba nga oli sigwe wazze okugyako eggulire gwe muleke ekifo akafo kaffe kasigale nga kakyayina amakulu nga nfunamu nga namwe mufunamu. Naye sofa thank you so much tekinatambula bubi. Njagala okusooka okukoola abantu mwenna abawagizi abali eyo tekituleese wano olwaleero ye David Lutalo. David Lutalo agwanidde ddala okuwagirwa yemu ku nsonga ntuuse leetu mbadde nga buwaaki eyo walako omukyalo naye nwanye nensobola okutuuka lwaki ewaffe era gye banziika kati wala ng'obeera weeru naye mubaekireweero kumpi kati nsabe lumu kati tositeddewo buleeso bweweero tabawala abakumpi. Anyway, mbasaba abawagizi mwenna tuwagire Lutalo nti Lutalo buli generation ebaamu abayimbi ab'ensonga. Kyagala tokyagala amazima galina okukola ki okwogerwa. Buli generation ebeddemu abayimbi abaaki waliwo generation eyaliwo ng'erimu basebadduka nga beb'ensonga. Waliwo generation eyaliwo ng'erimu abamu tembawulirangako basuuna sekakka naye nga bebayimbi abaaki ab'ensonga. Waliwo awaali biseera Segamwenge mumumanyi ng'oyo naye nga be baali abayimbi abaaki. Ne babaawo generation eyaddako nga mulimu Bakasozi njala yagwa, waliwo eyayimba akamaso ka Kutani Sebowa Mugonza abamu abasinga temwabalabako naye nga be baali abaaki ab'ensonga. Waliwo generation eyalimu Bafiri Lutaaya abo bakinspiring nze nganze inspired by Moses Mato, Phil Lutaaya, Frank Ambalire baani abo. Ne babaawo generation eyo ng'erimu Lord Fred Sebatta ng'erimu Kafeero Paulo tugenderera nga mulimu Lani ne Basudde. Kati babaawo generation eyajja nga mulimu Mesarch, mulimu Kamiliyoni, mulimu Geoffrey Lutaaya, mulimu Ronald Mayinja, mulimu Juliana, mulimu ani eyo neekyalemezaamu ekyali yakabi ekyaliwo mugiwulira mukyajuwulira bulungi. Kakati ne baba nti ate waliwo generation yawo erimu ba Eddie Kenzo, erimu ba SAHA, erimu ba David Lutalo, erimu abayimbi ba Rema n'abalala bangi besigenda kwogerako. So n'olwekyo Shakira atali mu generation ate edda bino bye bibbe so Lutalo mu generation ye y'omu ku basajja ab'ensa. Ndowooza nti bagwanye okola ki okuwagirwa. So kusaba kyonna kye kiri kubanga gwe oyagala music mulungi, oyagala muyimbi mulungi, oyagala muyimbi wa mpisa wa nsonga, David Lutalo tosobola kumubuusa ki kumubuusa maaso, tosobolera ddala, tosobola. Ne bw'aba tafulumiza luyimba lupya olwedde byakafulumya bimala okumulaga nti waaki wa nsonga. N'olwekyo nsaba abawagizi mwenna abawuliriza babanda bakusaawe nsaba Lutalo tumuwagire. Nsaba Lutalo tukole ki tumuwagire. Bw'oba waliwo gwe yali anyiizizza oba gwe yali akoze eki bagamba azaala ekibi akola ki that is bwekiba kibi naye ate kino si kiki
sikibi. So n'olwekyo ensonga endeese wano erimu okukowoola abawagizi mujje tuwagire David ki Lutalo nze yakubeerayo era ne tebo ngenda kugigula ani atutawaanya manager atekolesa obuzibu sebo nga bulijjo ngenda kugula tebo yange. Thank you so much. Njagala mbe naze ensoose ku Monday jangu nkwese. Kwanyani asoose tunajja. Asasude kashi. Kale kambere owokubiri. Bajja ate tazitusaba. Ozi waliwo n'omwami wano aguse. Bambi munnamawulire oyo lwaki tusituse? Ekyo kyekisoose mu bannamawulire. Ati baddeesaba akasajja ako mukawa amaanyi wakiri mu zisonde ziwere manye tino bannamawulire batubagireyoko kikola bannange okutandika okwewagira nakyo kirungi ku show yange okusinga ekyabayimbi okugula tables bwekyatandikira ku show yange abayimbi bangi bangulako tables nga 15 zaali zabaki kati nekijjanga kikula kikula era ne kushiba twaziguze olina ayagala okumpa nga tompanze ngenda kukola ki ngenda kugula tebo yange so kati ne bannamawulire okutandika okuwagira abayimbi si kibi nabwe bwemugulayoko ku tebo netugaa nti mwaguzeyo tebo zinga bbiri si kibi bamuga mulimu ba CEOs bangi kampuni nyingi ba CEOs bangi Nihoshi yaguze Subaru Subaru mwagisonze si byange so bannange ng'olwali nkwate ku bbali doze ebigambo byange byebyo mbasaba mujje tuwagire David Lutalo mu management ya David Lutalo bannange be mutasobodde kulaba eno ababeera mu background perfect yali okwebaza Subi yali okwebaza Mickey head of security yali okwebaza Kamyuka yali okwebaza Uncle Mark bangi nnyo ekituleso olwaleero kya nnaku z'omwezi nga 8 David Lutalo nze ng'oteeka ekyokuba nti mulina ekyakasito nti manager nassa nkyebaliza Katonda naye David Lutalo wa luganda lwange muganda wange ye muntu gwemmanyi akola ebintu bemuwulidde abantu bano bonna beboogera ebirungi ye musajja asinga omutima omulungi n'ogwagaliza bwe tumuwagira David Lutalo akutte ku mitima mingi egy'abantu bwe mumuwagira mwenna gye muva ate naffe atuyambako okubaako byetukola mu nsi muno ye David Lutalo so ennaku z'omwezi nga 8 ali prepared ne bamugamba etya kyemumanyiiko ne bogamba nti kati zivuge akukubirawo endongo ate era tubasuubiza nti tugenda bawa show etalabikangako mu Uganda nkiddamu mugenda kulaba ku show etalabikangako mu Uganda. He's the best live performer I know nammwe gye mumanyi ku live gwe kasitoma kwasa akazindala eddoboozi ne buli bali asaakadde oba kibaawa simanyi kale mbasaba mbakoowoola mwenna eyo gye muli mujje ennaku z'omwezi nga 8 tujuze Serena ebyambalo byawedde mweteefuteefu tusigaze kimu kyakuwagira ebiramu bitukwase nebaza bannange bonna abali saidi eno basponsors baffe bwetukola mirimu ankoloja ankokula n'abalala mwenna nva waggulu nga mbategeeza nti kigenda kuba kyakabi ba MCs mu clubs eyo gye muli ba DJs to keeping a music rotation mbasaba tewali kituyamba kubanga tetukuba music wa Uganda to keeping a music rotation owabayimbi abala bonna naye munsosooliza obw'omuyimbi wange David Lutalo baagala nnyo. Thank you so much. Nkwagadde gwe ekigambo kya kaddo kimanyire ddala tujja kusaba naddako tuyiteko muwanga neyanziza mwanyinaze Anatalia pozi nsooka okwebaza abamawulire mwenna abali wano ebbanga lyemutubeereddewo abasingana bafeesi zammwe tuwangaliriddala nazo tugenda okujaganya emyaka 15 egya David Lutalo naye nga tali yekka tugenda kujaganya emyaka 15 n'abawagizi abawagira David Lutalo gye mumaze nga muwagira so namwe mujja kubanga mucelebrating ekiseera ekyo kye mutambule naye David Lutalo ebigambo byange bitono nnyo
kubanga abasinga mwogedde ebigambo ebibadde mu mutima byemmanyi byakoze. Ebirungi byakoze Mukama Katonda waliba nga abipima eyo gyali, kimanyi agenda bipima nga bingi okusinga ebibi bwe ndowooza. Kujjako nga n'abasomeza maaso awo bulamu obuddako kyesirowooza kuba buli lwayongera okukola ayongera okuba okweyongera okutegeera kyalina okukola. Omusajja oyo sigenda kwogera ku show n'abawagizi baffe ab'e Kampala kuba abo bumanyi we bali balisitede. Njagala okwebaza abawagizi baffe omukuume awangale bulungi. Tusabira abakulembeze baffe bonna ab'enjawulo mu bibiina byonna okubanga nabo bakuuma nobawo omukisa. Finally tusabira omuyimbi waffe David Lutalo nakola aleme kulwala ddoboozi, baleme kumuloga wabeewo ekikyamu kyonna ku show, sawundi ebe nnungi, entegeka ebe nnungi kuba abategesi tubeesiga bamanyi kye bakola, bannamawulire bawandiike ebintu ebirungi, ebibuuzo abidde mu buli bugamba Mukama omwoyo katulungamye mu show eno okulaba nga tutuukiriza ekigendererwa kyaffe. Byonna tubisabe tuyita mu linnya eryawangula abagombe mu nnaku esatu erya Yesu Kristo. Amiina. Abazira ennyo abatusoka balwana nnyo mu ntalo ne batukira nnyo bajjajja Yaliko Gloria Bugi. Kyemujjukirako akayimba ke kalimu omwana. Omwana wa myaka emeka oyo? 16. Okay. Acha ogatakeja anao masa obo so okufuna equals bulungi. Tugenda kugenda mu kanyomero kaffe akamikwano kya